Samuel Kikomeko w'emyaka 39 omutuuze ku kyalo Kasana mu disitulikiti y'e Luweero yakwatiddwa ku bigambibwa nti abadde atunda omwana we Joshua Mulungi ow'omwaka ogumu ew'omusamize Ssuuna Mustapha nti bamusaddaake amuwa obukadde 30. Omusamize Ssuuna agambye nti Kikomeko yasooka kumukubira ssimu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ng'amutegeeza nga bw'alina ebizibu kyokka ng'alina ekisobola okumujja mu bwavu naye kwe kumugamba ng'ensonga bw'atasobola kuzimalira ku ssimu amutuukirire boogere. Nemulaba nandaba netwogeraganye naye nambulya nti agala ssente obwavu muluma nemugamba ozaagala otya nti alina kyentunda nja baŋŋambye nsobola okuyita muggwe n'onfunira omuguzi konza muguzi waaki kyava ŋŋamba omwana we ayagala kumujja mu kasente bamubanja afune n'embeera abonyebonye nnyo. Kino kyekyaviirako Ssuuna okutegeeza ku poliisi y'ekiwoko eyalondodde Kikomeko era bw'aleese omwana Osiwandulu ne yeefuula omuguzi atwala omwana era bwe bamukwatidde n'atwalibwa ku poliisi y'ekiwoko. Ayabadde omuguzi yabadde Osisaidi gwe nakoze naye omulimu omulungi era yabadde ku ssabo wange bwe baatuuse ne mukubira essimu era najja mu bwangu nnyo n'amuwa interview mu mbuga nga bw'ayagala okuwaayo omwana we asobole okufuna ssente obukadde 3 ne tubukkaanyaako ng'alina okumpaako $7,000,000 n'aŋŋamba sikina mbuzibu nange ne mugamba genda odde n'omwana n'agenda n'amundeetera. Kyokka Kikomeko bw'atuusiddwa ku poliisi eby'okutunda omwana abyegaanye n'agamba nti abadde agenze kumujjanjaba nsimbu. Ekyatuleese kumujjanjabibwa omwana ki ekimuluma? Asobola okukola naye tayagala kukola ki? Kukola mu byampuliddeko byaŋŋambye mu kaseera ako nga musoyasoya obuuzo bwange ng'era abadde mu kkomera mwannyina yamuwa ssente z'ebijanjaalo babadde babisumulayo simanyi masindi. Omukwate kati akuumibwa ku poliisi y'ekiwoko ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Waswa Beka Ssentongo yakusakidde Green ku Abukedde TV. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.